nabatirizibwa nga 22 Ogwokuna 1973. Bansoma nga sinatuuka maama ng'akyanoonya empale gye nayambala nanfunirayo yali nga ndudde ojjambala kuba aziterekanga mu keesi ez'embaawo bagenda okwange entema naye kazimba ne basoma kazimba naye omwawule yantunuulira nga nti nebaza Katonda atulabiriddaawo era ndeeta okulamusa kwa Maama Margaret Naggayi Kazimba nga Bishop bw'ayogedde yalongoosebwa ebiseera ebyo omugongo bana busawo bagiyita Lambaspai bagikolerako German kale no bamuwa amateeka naddala buhampusa obusenga bugira ate buddamu enkizo eyo si nnungi era mwebaza omulabirizi n'abaweereza batukoze bulungi nnyo abakulu abalala babakiikirira eyo Kalini Dr. Ntakoyo Lule abeerayo nnyo era bali mu ntegeka sebo mwebanye mwebaddala emikolo egitali gimu buli kiseera babeerayo nnyo mwebale nnyo mwebale ddala abantu b'ekitundu kino wano wenkomawo bwe nzija bwe nti mba nzize waka nazaalibwa Kyaggwe mu Busumba bw'Ennyenga ndi muzzukulu w'Amazige ffe tugwa mu kika kyeba obutaka baffe babusiba n'ababbi b'ettaka bayitiridde bannaye olaba olumba n'ettaka akawanga akabazeewo emyaka 5 n'okajjawo bakajjawo mbadde siriwo mbadde twakomyewo lwakubiri okuva e Korea nabadde ndiyo nga mbiraba naye munnaye bantu tebatya n'ojjawo n'omufu yaffe edda ozimbewo ennyumba kati bano abalowooleza mu ATR African Traditional Regions senga akawanga kano kagamba tosula wano kati onoddawa kale naye ebyo bya Mukama yamanyi banaakwatagana naye nsanyusa okudda kuba maama ne taata nga Ennyenga eyo bwe banzaala bammala mwaka gumu ne baawukana naye maama ye najja nange ne Kampala ekatwe nzijukirawo nga ku White Nile yapangisa nzijukirawo nentandika kusoma gakuweebwa muno essomero terikyayo ate najja n'azimba wano Muswangali era taata Sematimba wano bonkuze mbalaba ne batulabirira awo kulinaanaawo emyaka egyo era nensomeranga Lusaka Primary School omugenzi mukadde waffe Mmeeme yali muyimbi nnyo wano ne mukyala Mukasa ne yatandika essomero eNaŋŋanda abo bonna baalinga mu kwaya wano n'olwekyo gye nasomeranga wano okutuuka P7 naye ebiseera ebyo tebabatizanga baana batali bampeta kati nasoma wano omwaka mulamba okubatizibwa nasomera wano Reverend Kanoni Bad Okwaya yansomesa naye okusinga Maama Lucy waliwo omuyembe gwaffe eruddaawo we twasomeranga ennaku zino abaana bwe basoma okubatizibwa n'okusibwa ennaku ntono nti bamaze ffe okubatizibwa n'oddamu era bwe baagiraawo nalina nga sifunye bulungi bikola bulungi n'abayima
ate natuuka leeti ng'embeera nzibu mba nkyanoonya engatto kuba waffe twasoma primary saayambala ku ngatto tutambula nine kuzina abaana n'okuva wano okutuuka wali yagala kabbooda baasoma nga sinatuuka maama ng'akyanoonya empale gye naayambala nanfunirayo yali nga ndudde ojjambala kuba aziterekanga mu keesi ez'embaawo bagenda okwanga entema naye kazimba ne basoma kazimba naye omwawule yantunuulira nga ntuuse kino kiriwo nti kiriwo kale mala gamuleeta abatizibwa era ekintu ekinkwatako nnyo nga mbatiza abaana naye koza abaana bayinza okuba gye bava eriyo ebizibu naye tomanya kyalibeera beetaaga okuyamba beetaaga okussaako omwoyo waliwo ekiseera bwe kyatuukanga nenzijja nga nkomyewo ku ssomero first term oba second term maama nangamba sente zigaanye kati tuula naye abakyala n'abantu abo balirwana si bakristaayo bokka mwami kaalidyawo bumbakali bonna abala omwana ono maama kazimba ne bateekamu ssente n'ensoma ekirungi nga mbeera wa lubereberye oba wakubiri omwagala okumanya ebisinga amubuuza ku mwami kiyinja ono omukulu ono oyo bwe twali nga ate twasambanga kapiira wano ku officers mess wano n'amiini yagiranga n'akasamba awo yajjanga yatambulanga ne kagaali awo kugomboola awo kino ekitundu kyali kyalo naye nga yebeera abagagga kati nze omwawule yantunuulira engeri gye nali ndabikamu ng'ate waliwo kizungu waliwo naga mala gamuleeta muyambenga abantu kuba tomanyi kye balibeera mussengako omwoyo ku baana abanaku n'abatalina mwasirizi n'abaafiirwa bakadde baabwe nammwe abasajja musseeyo omwoyo ku baana kubanga omwana gono gwe yaliira yanaabamu omulamwa maama wange yafa nga maama Jessica Nanyonjo nga maliriza diguri yange kuba abantu bangi banyamba si bakadde bange naye bantu bangi nnyo nnyo baako omuntu gw'oyamba tomanyi kyalibeera era taata wange katwali abakyala bali bonna abalabaafu kuba yateranga okuba n'abakyala 3 oba 4 okusinziira ku season weebeeyo emmwanyi ayongerako eya pamba ayongerako kati nze banzaalayo omu ne baawukana maama najja nange naye njala kubategeeza kino kati wenjogerera taata wange nze mulabirira bwe nalokoka ne neewaayo eri Yesu nanjigiriza okusonyiwa era kati yeerabira yalwala obulwadde babuyita dementia oba okwerabira nange tanzijukira naye kati mu maka gaffe Mukono Nakabago nze mulabirira omwana oyo gw'otolabirire yali kulabirira omwana wa mulirwana oyo wetamuseeko mwoyo ayinza okuba yali kuyamba n'olwekyo nsaba olunaku luno ekindeese wano kweku nzizeemu abantu essuubi nti kisoboka embeera gy'oyitamu leero teri permanent Katonda asobola okukuba ekkubo we litali n'olwekyo todda mu kwekubagiza Katonda tayinza kuleka kasita omutunuulira ng'abantu msinkanye abaana bana ba Sunday school neŋŋamba nasomerako mu Sunday school nsanyuse nnyo kubanga twayirako wana abavubuka era kinvinvi waffe aluumimbisa mukulu Kawuma oyo yasooga yali ayimbisa oyo solofa nnyo ate n'atendeka oyo mukulu w'ennanga bagenda oyo n'olwekyo ne mama Maria oyo abo baludde nnyo mu kwaya wano abo mbamanyi bulungi twalina abasomesa baffe aba Sunday school waliwo omwami yatusomesa twabayitanga ba anko yali Dobbi emmanga oli yatusomesanga erinnya tebagatubuuliranga akyaliwo
ali bulaba naye nga mulamu. Aha, omugamba namwogeddeko. Ennyimba ze yansomesa mu Sunday school bwe mala okusibwako eri ekyaggwe kuba we namala P7 naddayo ne nsibwako mu 79 Bishop Kawuma. Ate Reverend Yokaana Walakira azaala Archbishop Sentamu n'abala ne Pastor Kayanja n'angamba kati omaze okusibwako emikono genda mu Sunday school. Naye nzijukira ennyimba omusomesa wa Sunday school etusomesa kwe natandikira obuweereza bwe bwatandikira awo. N'olwekyo nkomawo wano mba nkomyewo waka. Kanisa yaffe eri teriiwo gye twabatizibwamu naye ndi musanyufu okulaba omulimu guno. Kale mwebale nnyo mwebale era nsaba mugumalirize mukolere wamu muzimbagane temudda mu byakuyomba nakwesosola nakola kutya kubanga waliwo abantu bemutamanyi abato abasabira mu kanisa wano abayinza okubalaba nga muyomba ne bagamba bano bakola ki ate nga mu maaso be bagenda okutwala ekkanisa mu maaso. Olwekyo nsaba mukolerenga wamu buli kiseera. Ebigambo ebikulu okubyogera nga musingi wali otuuseeko ng'olinga atuuse ku kisenge. Wali obaddeko wanoga nti ndowooza nze nkomye. Kyekiseera abaana ba Isirayiri kye baayitamu bwe baali mu busibe mu Misiri gye baamala emyaka mingi emyaka nga 4 nga bali mu mbeera ezitowa ennyo ennyo. Era Katonda n'asinziira eyo ng'alaba kuba waliwo ebiseera ebya Yusufu n'afuuka namba 2 mu bwakabaka. Naye yavaawo ne waddawo atamanya Yusufu. Omanyi oyinza okubeera mu mbeera ne waddawo omulala nga takumanyi n'akatono. Waliwo abakristaayo wano abaludde wano nga mukoledde ekkanisa ng'osinza ng'ogamba bano abaweereza abaddawo tebatumanyi nga mwakola era ekisoboka kubanga tebakumanyi. Naye ekisanyusa kye kino ye Katonda asigala akumanyi. Era eriyo abalabaga nti naye ekkanisa nagivaamu kuba we banjula abantu kakati nga Ssabadinkoni wewayanjudde wano ne batankoonako ng'ate ffe bakasangwawo wano n'owulira nga muli akasajja kakutudde ku mutima ka sitaani ng'ennaku ekutta toggwanga mu maanyi kubanga Katonda gwe tukolera tayinza kutwerabira. Oba batwanjudde oba tebatwanjudde ye Mukama atumanyi. Asasula tayinza kwerabira n'akatono kokka. N'olwekyo embeera nnyingi nnyo ze tuyitamu. Naye mu Kuva essula 3 n'ennyiriri 7 okusaasirako okutonotono. Naye kati ate abalenzi bali bubi. Era nakizuula ekkanisa abantu 8 oba 85 oba 9 abasaba bakyala. Abantu nga 10 be basajja. Kwaya osanga abakyala nga balinga mu 9 eyo kumpi. Percentage entonotono wano abasajja kale ko. Abasajja muyimirire abali mu kwaya. Mubakubireko mu ngalo. Abakyala be basinga n'okugenda okulambula abaana mu masomero. Abasajja baba nnyo present ng'omwana agraduatinga. Era nga twabadde gwegwe twabadde mu graduation twatikidde nga chancellor wa university UCU abaana 2,000 n'okusaba. Naye abasajja babadde bangi. Era nalabye waliwo omwe yatikiddwa. Omusajja ne mulaba najja nga twakamala okutikira n'akima omwana n'akumba naye nnyina ng'asirisa eri. Naye wano omusajja aba w'amaanyi. Abasajja balagirawo nnyo amaanyi. Era mu kubatiza kiki kusibwako si bangi abasajja abajja. Abakyala be basinga okubaawo. So nga ate abasajja bafuba nnyo okuba present lwamanya nti omukyala anaafuna olubuto. Aba present kwolwo. Naye bino ebirala naye abasajja we bakubira abakazi essubi
mukomera wegenda mukomera percentage y'abasajja eri mukomera eringa mu 90% oba 95 ate 5% y'abasajja eri mukomera manyi y'abakyala ebizibu ebyabatwala mukomera era abasajja bye babibatuusaako yayokya omwana wa munni mujja w'amazzi yagira olw'omusajja ono naye mpozi abasajja n'abakazi mu bbaala baliwo abasinga abawala bababonyaabonya babakuba emiggo bajja ekizibu kiri kimu abalenzi bano abatatendekeddwa ne bagwa ku baana abawala bemusuusuuta ne bakuba emiggo kwabo nga kubalaba n'olwekyo bamaama mutuyambe kubanga abaana abalenzi baagala nnyo bamaama baabwe mwogere nabo balyoke mumagamba nti bano bannyoko olwolabanga omukazi oyo maamawo sobole okuzimbibwa mu ngeri eyo ngambira munakwinanye nti okitegedde ekyo oyagala mukazi wa ngeri ki olina bulenzi naga njagala omukazi alina keyeekoloddewo anangulira pajama kugamba bisajjasajja kibira bye tulina omusajja ate gwonoonya omukazi anakugulira pajama kisajja kikina tulina mulembe kiguno omulembe gwonone tulina abaana abalenzi abatali mu nsa eggwanga lyaffe lino lirina abantu abalina emitima egiringa egya Falaawo naye Katonda n'aweereza ekisa kye n'ataasa Musa kati Mukama gwaweereza obubaka wano n'amugamba mpulidde okubonaabona ndabye genda oyamba abantu bange. Musa yamala emyaka 4 ng'ali mu lubiri n'amala emyaka 4 emirala ng'ali mu ttendekero. Laba Katonda affe Katonda alaba embeera gye tuyita. Byonna by'olowooza aba bifaana bitolinga njagala ozibwemu amaanyi ettuntu lyayo nti Katonda abiraba buli kintu kyonna. Katonda amanyi gye wava background ate amanyi ne gy'ogenda. Katonda tafa ku background yo nga bw'afa ku kiseera kyo gy'ogenda mu maaso. Buuza abantu bonna abalaba n'abawa obujulirwa. Olanawulira Kaluni Lulono Dr. Lenga ayogera atunda emigaati ono n'atunda emigaati n'agenda mpola naye kati laba emigaati newe ngenda aluwa ndaba amazima mazibu n'omuntu gwo n'omwana owuwo yennyini atakubba gwe gutadde mu bintu byo naye Katonda yasigala nga atunuulira tayinza kutwerabira n'akatono. Mukubireko mu ngalo. Kyenva nsaba tukole bino njala tulowooze bino tutwale ensonga zaffe eri Katonda kubanga afaayo. Mu Petero ekisooka essula 5:7 agamba nga musindiikirizanga okweraliikirira kwammwe kwonna kubanga Katonda ateeka ku mwoyo ebigambo byammwe. Petero ekisooka essula 5:7 ateeka ku mwoyo, abalala tebateeka ku mwoyo naye Katonda ateeka ku mwoyo ensonga zo zonna, buli kintu kyonna ateeka ku mwoyo. Ekyokubiri tuyige okumwesiga buli kye tukola. Teweesiga kirala. Temuteeka byakusamira mu bintu byammwe bye mukola. Mukyala gwali wano kankusabe toleetanga kati kalogo omusajja ojja kutawanira bwereere. Mulimu abamu babawa obuti kati nga nze wendi w'ekyagguwe Bukunja. Abantu bangi bajja esayidi eyo. Mu kibuga muno abantu baagala Mukama nnyo bwe babeera mu kyalo gye basamirira. Kale nno bajja n'obuti busobole okukuuma amaka gaabwe bukuume n'abasajja. Naga kano katwala akati olaba omusajja takomawo kakwato kakube ku bbeere erya ddyo yanguwako sweetheart komawo naawe nkulinze n'otawaana. Abantu babonaabona tubalabanga abakristaayo naye balina obutititi n'ebintu ebikuuma amaka gaabwe okuggyako mwe mwekka abazze wano. Kale bantu bangi nnyo balina agazibuzibu ago. Okudda mu kulowooza okuloga omusajja wo kola kino.
muweeyo eri Mukama. Fukamira ogaye Mukama. Ne wabanga nga olaba oluusi era mbawa amagezi nti takomyewo oluusi taagala kudda, olaba obudde bugendeera, fukamira osabe ogaye Mukama. Nsaba okuma omusajja wange alemena kugwa ku siriimu, mutaase Mukama, era okumutaasa gy'asuzzeeyo mukusaba omuleetere wakiri afune embiro, afuluma ayingira, afuluma ayingira, kwegamba akomewo enkya nga talina kizibu kyonna. Aleluya! Kubira Katonda mu ngalo lusaala eyo. Bameka abakyala bagamba essaala eyo ntuufu nnyo kuyo, gikubire mu ngalo. Aleluya! Kubanga okusinga okulowooza ebyobulogo, fukamira omutegeeze Mukama, kubanga oba mugamba Mukama nsaba, wabanga tafunye ekyo n'ayingira n'afuluma n'ayingira, wakiri muleetere abeere munafu nnyo asobole okudda awaka bulungi. Amiina. Kama yabazibwe otegeera Yesu yajja okwimusa, akujje mu kutya, akujje mu mbeera, kubanga akulaba, kubanga awulira, kubanga akola, kubanga akutegeera. Gwe mukyala gwe bamuwala gwe nga tonnaba kufumbirwa ofubyeko biringa ebiganyi, eyali ayambala engoye empanvu n'oziva nako, n'otema n'okomye n'okiteekamu akajambiya n'oteekamu ako mu maaso kaluukwatimi ne kafolo myaka emabega, neweekola kyonna n'oyingira mu relationship, ogenda okulaba ono akukwanye agamba kukuwasa, ate akugobya agambye mivuddeko, neweekyawakyawa toggwamu maanyi, kubanga Katonda ayinza okuba akuwonya buwonya kizibu kya musajja oyo eyandikubye emiggo n'ogitegeera. Katonda ekisinga obulungi kye kikyali mu maaso. Mukama akulaba, Katonda awulira, Katonda yeetegese okukola ekiseera kye kye tuba tulinda, kubanga yakola. Tayinza kwabulira n'akatono mu mbeera eyo gy'olimu, gwali wekka, gwe namwandu, gwe ssemwandu, buli muntu ali wano, bizinesi nga ziringa ezitagenda. Njagala otegere Katonda aziraba, naye togenda walala wonna. Twala eri Mukama, yajja okukola ekisinga obulungi. Njagala okubagaliza emirembe gya Katonda. Mukama batukuumire, abawanirire, abawe essuubi eddamu, abazzeemu amaanyi. Oba oliawo waliwo ali wano nga bali tavumbulanga ekyama ekyo ekya Yesu, oyo atumalako okutya. Nja kuwa omukisa munayimba oluyimba olwo nti mujje eri Yesu tumulwawo. Oyinza okutambula n'ojja n'oganza olwaleero luno, kanneeweereyo ddala.